Eno mmotoka gy'olaba erinnya akasozi ng'eva mu kitaba tolowooza nti eba yaguddeyo bugwi. Guno muzannyo gwa mmotoka ez'empaka ez'ekika ekirala. Zino mmotoka zisikira emabega ne mu maaso era nga zaakolebwa mu muzannyo guno ng'abazeetabamu mmotoka ze baleeta ziba z'amaanyi ezirinnyo obutunnumba obwa buli ngeri. Mmotoka zino abazivuga nabo bakugu era obukugu balina bwakubeera nti mmotoka tezirina ziremererwa kuyita nga bw'olaba ziva mu kikko ne zirinnya akasozi. Abamanyi kikankane Lwakataka, Ssebuguzi n'abalala. Eno nayo waliyo bakafulu mu muzannyo guno era nga bo tebanyumirwa mmotoka ndala zonna okuggyako zino. Ekyewuunyisa guno nagwo gulina abawagizi abawera era empaka ne bwe zibeera mu mayiro empitirivu era bano bagendayo okusobola okunyumirwa. Omuzannyo guno gwewuunyisa tigulina abasala empaka abakugu saako okukwasa amateeka. N'emmotoka ezeyambiswa mu mpaka zino zibala keberebwa okulaba nga ziri mu mbeera ezisobose okuva mu kikko. Wano we ziyita ge makubo agateekebwa okulaba ng'abavuganya basanga obuzibu. Bw'oba empaka zino tozirabangako towakana nti teziriiyo. Towakana gye kiri.